Ekibiina kya Democratic Party Ewanjagidde poliisi ya Uganda etandika okuyiga abavubuka abalumiriza oludda oluvuganya gavumenti nti lwennyini lwe luwamba abantu nga lukozesa emmotoka eza drone abavubuka babakwatibwe baleeta abantu abo ababatulugunya. Ekibiina kya DP kigamba nti kikoye okulaba nga abavubuka bazanyira mu nsonga eziteeka eggwanga lino ku bunkenke naddala ez'ekiwamba bantu. Mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya DP, omwogezi w'ekibiina kino Ismail Kirya agambye nti gye buvuddeko waliwo omuvubuka omulala Moses Simbwa eyategeeza omukulembeze w'eggwanga nti aboludde oluvuganya gavumenti be babatulugunya kyokka ne bamukubira emizira mu kifo ky'okumukwata abatuuse ku bantu abo balumiriza nti bamukosa. Ono era agambye nti abavubuka aboogera bino be beetaaga okukwatibwa bayambeko famire z'abantu ababanja abantu baabwe okumanya gye bali. Moses Simbwa yatugambye drones zetulaba ezo zitwala abantu waliwo ab'opposition abazikoleramu kati information tusobola kugijajanya bwoti okujjako ng'okola byakatemba omuntu akugambye nti alina information kwabo abaoperatinga drones n'okubuzibwawo abantu wano gavumenti wagirabye ng'eyogeza kirimi bagisaba kibalama luli eyogera birala olino luli teyogera birala kati omuntu avuddeyo n'agamba nti ababuzawo abantu b'opposition ekitegeeza nti abamanyi. Kati awe tuwagalira okusaba poliisi ekwate Simbwa emubuuze bano abaoperatinga drone be baani basinziirira wa era kibiina kye kyennyini eky'opposition ekibakozesa. Bano bavunaaniddwa emisango omuli okusindika abaana ku nguudo okusabiriza wamu n'okusaba era n'okukanda abantu ensimbi mu bifo eby'olukale mu ngeri ekontana n'etteeka eryayisibwa ekitongole ekya KCCA mu mwaka 2022. Bamama bano beeganye emisango egibavunaaniddwa maaso g'omulamuzi Eddie Kakarakire wabula n'abasindika ku alimanda bamaleyo omwezi mulamba kubanga tebadde n'abantu baakubeeyimirira. Bano balagiddwa okudda mu kkooti ng'ennaku somwezi 29 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Okusinziira ku tteeka eryayisibwa KCCA erikwata ku kusindika abaana ku nguudo era eriwera omuze gw'okusindika abaana ku nguudo okusabiriza ligamba nti omuntu yenna singa asingisibwa musango ogw'engeri eyo alina okusibwa mu kkomera ebbanga lya myezi 6. Musajja mukulu Sekanyumiza w'oku mitimbagano Ronald Kibedi Cox ow'emyaka 48 asindikidwa ku alimanda mu kkomera e Luzira oluvannyuma lw'okugulwako omusango ogw'okukozesa omutimbagano okuvuma maama ne muwala we. Ronald Kibedi Cox nga mutuuze w'ekyanja Ring Road mu ggombolola y'e Nakawa mu kibuga Kampala asomeddwa emisango 3 okuli ogw'okutyobola abantu ng'ayita ku mitimbagano, omusango ogw'okuvuma n'ogw'okujolonga ekitiibwa ky'omukyala. Maama ono alumiriza nti okuva mu mwaka 2021 n'okutuusa omusajja ono we yakwatirwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno abadde ng'akozesa omutimbagano ogwa Facebook n'ateekayo obubaka obuvumanga n'obumu butambi bwa vidiyo ng'avuma muwala we eyali muganzi we wamu n'okuvuma maama yennyini amuzaala. Kigambibwa nti mu butambi obwo Kibedi abadde ng'alumiriza nti omuwala gwe yaganzanga mu biseera ebyo wamu ne nnyina bombiriri bamalaaya abawedde emirimu era bakeera ku makya kweyerusa. Kibedi adda ku Facebook just character assassination okuvuma buli muntu yenna oba abaagaza ki oba abaagalako ssente I don't know kwati wali kimuvumya Rebecca tamuddanga mu kigambo Juliet tamuvumangako abantu bonna baffe baavuma that man. Wabula ono emisango olumusimbye mu kkooti ajeeganye maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Ronald Kayizi bw'atyo n'amusindika ku alimanda okutuuka ku lwokutaano Sabbiiti eno lwalidde okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa. Bannyini masomero mu disitulikiti y'e Luweero basattira olw'emisolo egibinikibwa amasomero gaabwe era bano balaajanidde gavumenti bataase egikendeeze nga tebannadduka mulimu ogwo. Bano basinzidde ku ssomero lya Rafa Primary School mu disitulikiti y'e Luweero mu kukuba ttooki mu ngeri amasomero gye gaakozeemu mu bibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu n'okusala amagezi ag'okwongera ku mutindo gw'ebyenjigiriza mu disitulikiti era n'okujagulizaako abakoze obulungi. Bano abakulembeddwamu Kitatta Pontius akulira essomero lya Rafa Primary School e Luweero bagambye nti emisolo gy'amasomero egyongera okwekanama gyolekedde okukosa ebyenjigiriza.
Bw'ati agambye nti emisolo egibinikibwa amasomero giwunzika nawo bennyini gibatadde mu katyabaga kubanga balina kugisindikiriza eri abazadde ate nga abazadde abasinga obungi baavu mponga byoya nga n'obusente bw'ebisale by'essomero bekkama bwekkame. Tusomoozezza mu mwaka guno tate sifefeka naye ne gyoyitira mu banno kyetwogerako nabo kyeboogerako emisolo gitusomoozezza nnyo n'okubulirwa ddala okudduukirirwa gavumenti nga ffe abayambako mu kubakwasaganyizaako ku byenjigiriza. Ebitongole by'amawanga magatte ebikolera mu Uganda biwadde Uganda obukadde bwa $42 okuyambako mu nteekateeka y'okubala abantu n'okuteekerateekera eggwanga. Ensimbi zino zituukidde mu budde nga Uganda yeeteekerateekera okubala abantu naye ng'ensimbi ezinaakozesebwa zikyagiye ku byampi. Bw'abadde ayogerako n'abakungu mu gavumenti n'okutongoza enkolagana ya Uganda n'ebitongole by'amawanga amalala naddala ebitongole by'amawanga magatte ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala. Omubaka w'ekibiina ky'amawanga magatte mu Uganda Susan Ngoji Namondo agambye nti ensimbi zino zigenda kukozesebwa okutuusa mu mwaka ogujja 2025 n'asaba ensimbi zino zikozesebwe bulungi bannayuganda baziganyulwemu. I'm really looking forward to this experimentation. I'm really looking forward to, by the end of this joint program in 2 years, which coincides with the end of the National Development Plan as well, I'm really looking forward to the lessons that we would have learned in terms of how we can better work together to harness the synergies across board. And then for the next iteration, how we can truly take this to scale. Because a joint program of $42 million, of course, is significant, but we all know we need something that is a lot bigger. Omyuka asooka wa minisita w'eggwanga era minisita w'ensonga z'amawanga ag'obuvanjuba Africa Rebecca Litwala Kadaga akiikiridde Ssaabaminisita Rubina Nabbanja Musafiri alabudde abavunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga lino n'abo abali mu kitongole ky'ebibalo ekya UBOSI bakomye okufulumyanga alipoota bannansi ze batategeera kubanga zikwekebwa mu nnimi ezikalubirira abantu ku mitendera gy'obukulembeze obw'enjawulo. So let's also empower people to make informed decisions using this data, so that they understand how to plan even at the local level. But I hope that with the advancement of technology, our people will slowly and progressively be able to access this information and also use it to plan. But of course, even under the PDM, I think we are aware that many of the parishes don't have even computers. So there are many things that we need to add together to enable us achieve our goals. Minisita omubeezi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi ye yeeyamye nti ensimbi zino zigenda kukozesebwa mu ngeri esaanidde era ziyambe gavumenti okumanya obulungi abantu beeteekerateekera. Ebyuma ebimu ebitabaddeewo nga tukozesa ebyentambula ebimu ebitabaddeewo kakati bano bazze okulaba nti obusobozi obwo bwonna tubuzimba tusobole okuŋŋaanya information gye tugenda okweyambisa okukola pulaani za Uganda era n'okubudgetingira eggwanga nga tumanyi kiki kye tupulaningira. Mumanyi era nakakati tulina census era census eyo yonna yeetaaga obusobozi buno bulungi okusobola okumanya biki ebiri mu ggwanga tusobole okuteekerateekera obulungi. Bwe tuba ne information eno tusobola okumanya nti district gundi oba ey'Ebuyende tekola bulungi ng'okufaanana district y'Empigi.